Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muri mutya mugamba mutya mbanirizaako nate omulundi omulala tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Program yaffe ya leero of course buli lwakutaano tubeera ne Extrahealth, tubeera n'omukugu Dr. Twaha Kakooza okuva ku Shatwa Mixed Farm e Kayunga. Era nga program yaffe eno etebwamu ssente aba Shatwa Herbal Organic beteekamu ssente buli lwakutaano ne tukubaganya birowoozo ku ndwadde ez'enjawulo. Doctor, nja kusaba obuuze ku balungi abatulaba tutandikiraawo olunaku olwaleero nate olwokutaano. Neyanza sebo mbalamusizza nnyo abalabi ba programu eno, mbebaza okusiiba eri abo abasiibye nembawa n'ekiramuso kisinga obulungi ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olwaleero twafunyera messages from different people ku email yaffe ne mu comments awo nga mutusaba tutunuulire ku bulwadde obumanyiddwa nga lumbago. Abasinga bwe mumanyinga lower back pain. Bulwadde buno bukosa nnyo abantu ab'enjawulo ku myaka egy'enjawulo. Tebuli specific nti myaka bwegiti oba myaka bwegiti oba abantu ab'ekikula bwekiti oba langi bweti oba abantu Doctor, akantu kano nsaba okayiseewo. Obulwadde tebuba nakakwate ku neeyisaayo. Oluusi obumu bulina akakwate. Katulowooze ku nziku. Neeyisaayo. Neeyisaayo. Naye waliwo butalina kakwate. Waliwo bukyereeta. Ssenyiga asobola okwereeta yekka. Sinti ndi muwanvu, sinti ndi mumpi. Bumpi bwote bulina sinti ndi wankwe. Oba nti ndi mupatiri. Omutuukirivu bumuluma kyenkanyi n'atali mutuukirivu. Sinti tema mukontanyi. Okay, kakati olwaleero tugenda kutunulira lumbago. Actually abasinga mu butegera nga lower back pain. Bukwata wansi wano, wansi w'omugongo. Omuntu n'atuuka nga bwakutama okudda lutalo. Ate ng'oli okukutama lutalo. Nga bw'atuula either atuula in one posture. Kwegamba mu mbeera eyo. So tujja kutunuulira obulwadde obwo, tutunuulire n'ennyingo eziruma. Abantu balumizibwa ennyingo ensangi zino. Ennyingo abamu tezibaluma naye zimeketa. Oli gero girabwati omukono n'owulira nga kakakakakaka. Ninga talumizibwa. Abamu ng'ennyingo bw'emeketa emuluma. So kye tugenda okutunuulira olunaku olwaleero. Doctor, tutandikiraawo. Tusooke tutandike ne lower back pain oba lumbago, omugongo oguluma. Bannaye omugongo obulwadde bwonna bubi. Naye bwe butuuka kulumya omugongo ate buba bukwatidde ddala amaanyi we gasibuka n'emirimu. Buba butuusa okwonoonera emirimu. Mu nkendegera awo we wali walina okuba nga wazannya. Naye omuntu bw'atandika okulwala awo oluusi wafuuka sitiifu nga n'okuzannya tewakyazannya. Awantu awo wabi nti wayinza n'okuviiramu omuntu obulema obw'olubeerera. Kakati ate waliwo okubeera omulema naye nga tolumizibwa. Kubanga nalabako omuzannyo ng'oli asaasira omulema n'amubuuza obulema buyita bwagwa nsaasira nti obulema bunnuma. So kwegamba waliwo ekiseera bwe kituuka ng'omuntu alemadde akkiriza naye ate waliwo okulemala ng'ate n'okulumizibwa olumizibwa ng'ogatta ebizibu bibiri. Kati lumbago ono oba lumbag ng'omuzungu bw'akiyita. Kati bulwadde obuleeta obulumi obutagambika. Mu kusooka obulumi buyinza kujja nga
okozesezza ekifo ekyo katugeze okutama oba okutamulukuka obanga olina byositula naye ekiseera kiyinza okutuuka mu maaso eyo ng'obulumi ne bw'oba tolina kyobukoze bwo buluma mu ngeri etasalako. Lumbago ono asobola era kubanga mu kusooka tujja kusooka tulumizibwe ebinywa by'omu area eyo mu paati eyo eri waggulu katono wa kabina ate wansi w'omugongo katono mu ntabiro nti ekiwato wekitandikira awo tuyinza okuyita ekiwato awantu awasaanidde okweweta katugeze singa omuntu ayagala okutama ng'ono ye muntu awantu wano awo wetwogerako walina ebinywa ebigwanidde okubanga binaanuuka ate era ne biddamu ne byefunya singa toyagadde kubinaanuula kyetuyita okunaanuula ng'okutamye obanga weefunyizza mu ngeri endala yonna ate era mu ngeri yeemu kwetuyita ocontractinga kwekwonga weesimbye bwantoogo biba bizzeeyo nebibeera nga tebistretchinze kyokka era awo waliwo amagumba waliwo lamba bayitawo oluusi mu lamba region waliwo amagumba ag'enjawulo nago gayamba ku binywa mu kukuwanirira ng'oyimiridde nga weetisse oba ng'ositudde kati naawo oluusi obulwadde buyinza okubeera ku binywa byokka obulwadde buyinza okuba ku binywa ne bubeera ne ku magumba oba obulwadde buyinza okubeera ku magumba ago gokka oba buyinza okubeera ate nga wombisi we buva ng'ate buva munda waliwo we bayita mu rectum ekyenda kyaffe bwe kigenda waliwo kye bayita boil bweva ku boil ogenda ku rectum bwova ku rectum ozaako awo awafulumya obukyafu kati rectum yekola ekinywa ekisinga obunene mu kyenda oba mu area eyo ekinywa ekirina thickness ennene kati oluusi obulumi oba obulwadde buyinza okuba nga buva ku rectum naye era tulina buwulirira awo waggulu nga mu kiwato kati kyova olaba nti enzijanjaba y'obulwadde buno oluusi eyagala okuwaamu obudde oluusi omuntu agendeko mu sikaani bamukebere bakakase nti obulwadde buno buva mu eri eno oba eno oba zonna ssatu zivunaanyizibwa ku bulumi buno bwe tulaba omulwadde bwawulira. Okay, tweyanza nnyo tweyanzeege abatulaba olwaleero tutunuulira omugongo oguluma more especially lower back ekitundu wakati w'omugongo actually ekiwato wakati w'ekiwato okudda waggulu slightly okuva mu kiwato okudda waggulu era nga obulwadde buno buyitibwa lumbago wadde nga omuzungu ayongera n'akisimplifying nga n'akiyita lower back pain. So kye tutunuulira Doctor, tutunuulire lower back pain eno ng'oggyeko omuntu okeera ku makya n'agamba nti nze mbadde nsitula ebizitowa ki ekirala ekireeta obulwadde buno? Bingi waliyo obulwadde bw'amagumba waliwo obulwadde obuyinza okuva ku kusitula nga bwe tugambye okwekaka kw'amagumba waliwo obulwadde obuyinza okuva ku accident oli yali atudde accident nno bwe tutunuulira accident omuntu ayagala kati ajjukire nti ddi lwe nagwa akabenje nga ndi mu mmotoka kubanga emmotoka gye balowooza nti yokka yeekola obubenje akagaali kakola akabenje awo mu ntebe w'otudde oseerera n'ogwa ng'otudde ku kabenje omuntu akusindika abaana baba bazanya oli n'akuba munne etteke ya wabi abaana tebatera kwogera ebyo byonna twandibadde tubitwala ng'obubenje era omuntu bw'aba ajjukira yandibijjukidde. Obulwadde bungi obuyinza otukwata obulala butali nsonga eyo obutava ku bubenje obwo bwetwogedde nabwo buyinza okutuleetera ekizibu ekyo naye omuntu bw'amala okutegeera kaakati asobola okurikolinga okuzzaayo ekifaananyi emabega nti bwe nali omuto kati nze dda nayagalanga nnyo okuzannya twaziyitanga taekwondo ne karati naye nga tewali abituyigiriza era tewali atugaidinga kakati era nze
obwo bwannuma nnyo omugongo ogwo bagusamba nnyo naye oluvannyuma kama n'asaasira so ndowooza ebiviirako omugongo ogwo biyinza okuba ebiwera oluusi ziyinza okuba endwadde ez'omu rectum nga bwe tugambye mu rectum si wangu kumenyeka kuba kyo kyenda naye wayinza okubeerayo infection wayinza okubeerayo ekika ky'obuuka ky'obulwadde waliwo mpozi n'ekirwadde ekirala tekiri common ekiwuka kino kiva mu nnyama ya mbizzi kibeera nnyo mu kigodo kati wano mu Africa naddala tulya ennyama eno eri abo abagirya bagirya nga njokye okusinga kati thickness y'ekigodo n'omuliro gwefuna bagenda ne gubabula eno waggulu ne gubabula n'emabega mu makkati awo ne wasigala ng'omuliro tegutuuseewo teguwezeza yadde degrees 65 kati omuntu n'alya ennyama eyo akawuka ako ne kagenderamu kati akawuka bwe katuuka mu muntu akawuka ako emmere yaako protein kati akawuka ako bwe katuuka mu muntu buyinza okuba obuwuka nga bulimu nga 100 naye akamu kayinza okusurviving omuntu ayinza okubulya obuwuka mutwalo okuva lwe yatandika okulya naye ng'abufuluma tebufuna mukisa naye mu mubiri gw'omuntu awantu wokka bwe bulabanga awali obubudamu obwefaananyiriza nga mu environment gye bwavuddemu we wali we tuyita mu rectum twagambye we wali thickness y'ekyenda ekinywa ekinene obulungi kati oluusi ekiwuka kino bwe kifuna omukisa naddala omuntu aconstipatinzeemu ayinamu obuzibu obutagenda mu manju okumala ennaku kawuka kafuna omukisa akadde kajjidde mu bino ebigenda okufuluma ne kanoonya awo we kayinza okubudama kwe kugwa ku kinywa kino kye bayita rectum kati ne kasenga waawo nakyo nno kiyinza otuviirako okulumwa omugongo ogwo era omuntu n'alowooza nti oba namenyeka oba naye nga kintu kiri era bw'otegerera ekiwuka kino nti kyekyo omuntu wa lumbago yandibadde tasenyuuka nviiri tasiiwuuka tabeera pale nti olususu olulabe nga nti talimu musaayi talina biriisa mu mubiri maaso gamweruse ekiwuka kino kiyinza okukuluma n'ofaanagana nga siriimu weeyajjira wano omanye ennaku zino twesiimyemu nti wadde siriimu akyaliwo naye takyali mubi nnyo nga bwe yali ku mulembe gwa muganda waffe omugenzi Fire Bongole Lutaaya nti bayiga ekisooka nti ebirungo byajja mu mubiri tubifuna n'engeri y'okumulwa naye ekiwuka kino omuntu kiyinza okumufuula n'afaanagana nga siriimu oli eyasooka nga bino byonna eby'obulumi bwe twogeddeko mu mugongo abirina naye ng'ate ye asusseewooko n'endabika era omuntu ono afuna omusujja ogutatadde aba munafu n'ebiringa ebyo naye bwe tudda ku lumbago yekka asobola okukusalako omanyi oluusi twogera ebintu bino ne twogera kino ne tukigatta na kino oluusi twagala okufunza olw'okuba ebintu bino bigabana symptoms zezimu awuliriza talowooza nti nno kiri kye twogerako kiri related ku lumbago nti bwe tuba tubala endwadde za lumbago nti nno nakiri kiteekeddwa obutabulamu naye obw'olumu era kiri mu percentage ntono nnyo kubanga nakyo tekitera kukwata bantu wano nze nakafuna abantu nga 3 abakirina era nembawo amagezi kubanga kyo tetulina bwe tukitta ffe nga tukozesa eddagala lino ekirwa kyonna ekyasobola kuttibwa kiri ekiwuka ekyeba kyayingidde mu muntu kati kyo bakirongoosaamu bulongoosa balina call operation kati bayinza okukozesa oba imectin injection naye okusinga bakirongoosa bano bennina 3 bwe twatunula mu mbeera eyo ne tukizuula nti kyandiba ekyo ne mbawa amagezi ne bagenda ne bafuna x-ray ne bakizuula nga kyekyo ne babirongoosa so ne badda bulungi engo bulungi nnyo era n'okomawo kyekyokka then ng'olya mmereyo ng'okomyawo omubiri
kati kyetuvudde tukigatta mu lumbago ono nti obulumi bwe kireeta ne signs zonna zaagala okufaanagana eza lumbago. Ne lumbago ayinza okuviiramu obulema n'olemalira ddala amagulu, ayinza okusalako paati y'owansi amagulu n'otandika obutagafiiringa ne gatandika n'okukogga ne gatandika obutafuna musaayi n'ebiringa ebyo, era n'otandika obutasobola kutambula nga bweweebaka olumizibwa, bw'otuula olumizibwa, nga buli gye bakuzza obeera ku yegeyege. Yeah. Okay, kale. Yes, yonna gy'osinzira okuba nga otulaba. Oli ku Extra Digest mugoba nsonga. Programu yaffe bagiyise Extrahealth. Buli Lwakutaano tubeera n'omukugu Dr. Twaha Kakooza. Era nga tutunuulira endwadde ez'enjawulo n'enzijanjaba eri possible towards endwadde ez'enjawulo. Olwayo tusazeewo tutunuulire lower back pain oba lumbago. Singa nga buba buleeteddwa ekiwuka ekiva mu gundi ennyama y'embizzi. Ya eyo enzijanjaba yakuoperatinga muntu ne bakijjamu. Then tusobola okuwa eddagala erigenda okuzza amangu engulu. No kubanga mu bbanga mu process w'otuuka birabira ebyo nga ka stress kofunye nga biki byonna so ng'omubiri gwekolamu dda obutwa. Omanyi omubiri guno ne bw'oba totaddemu obutwa bwa ddagala lino drugs naye nagwo gwennyini gusobola okwekolera obutwa obukutuulamu olw'embeera gy'oyitamu. Doctor, tutunuulire singa ng'omuntu aba talya gundi eyo. Yes. Kitegeeza ali embizzi nyinza okunnyonnyolamu ebweru batta embizzi ne bagiteeka mu cold room ne basooka ne bagikubamu nitrogen ne freezingirawo kuba banoonya ogikuumira ennyama yonna oba nkoko oba biki basooka ne bagikubamu nitrogen n'agikuuma nga enyogoze ate ne bagiteeka mu cold room. Kati ekiwuka ne kitasa obunnyogovu buyingira tebukiganya kiyinza okufa kifiirawo. Naye ffe wano bagitira wali nga wali omusito gugirinze waliwo eyo gye batta kati ennaku zino bakikola ku nnyimbe yonna gye tugenda okuziika awo ebbali awo eyo gye bababula eyo tumiddeko kayibanda erina emikisa mingi okubeera ng'ekintu ekyo ekirina essebo. Kati naye nga ekyo okugiwona ne kitakwata gy'emikisa emingi giringa 99 n'obutundu obusobako essebo ekyobutakwata. Tutunuulira singa ng'omuntu tafunye lumbago oyo through that kiwuka buleetebwa butya bujja butya? Anti wano mu ngeri endala buyinza okujja olw'okusitula, buyinza okujja olw'akabenje, buyinza okujja. Thank you. Kaakati nga bwe watunnyonnyodde era nga buli mu kutunnyonnyola singa bukeera ku makya omuntu n'abeera nga alwadde obulwadde obwo nga buleeteddwa akabenje, omugongo gwekaase, aseeredde asiritusaagudde, abadde atudde suddenly omugongo ne gwekaaka n'ebigwa mu kkowe eryo n'afuna obulwadde obwo, oli wa operation ne bajjamu ekiwuka ekyo, ono ajjanjabwa atya? Dr. Twaha Kakooza ajjanjaba atya omuntu alwadde lumbago from an accident oba obuwuka obulya amagumba? Thank you so much. Obuwuka obushrinkingisa wano mu makkati awo tulinawo ebinywa akanyama akawula amagumba nako oluusi kalumbibwa obulwadde. Kayinza okuba nga kakolanga nga mounting singa mu motoka waliwo ekyuma ekirabba ekigaana ekyuma n'ekyuma okwekoona ab'ebidduka bakimanyi naffe mu nkola ya Katonda baakakola. Kati bwe bubeera bwe butyo ekisookera ddala buli awali okusoba ebintu ne biva mu nkola Katonda gye yabitegekeramu wabeerawo okuzimba inflammatory. Kati kye tukola tusooka ne tukozesa eddagala erijjanjaba ekyo, ne tukozesa eddagala erizimba amagumba, ne tukozesa eddagala eritta obulumi nga ddagala lino lya bikoola
oba eri ebisigo oba eri ebirandira. Kati omuntu ono yenzijanjaba tumuwa oil gwayinza okusiigawo mu ngeri y'okumasajinga. Waliwo gye tuyita hot fermentation ne cold fermentation. Tulina eddagala lye tuteeka mu mazzi agabuguma ne tulagira omuntu gwe kikwatako, mukyala w'omuntu oyo, omwami w'omuntu oyo, maama w'omuntu oyo, omuntu amuliko annyika mu ddagala lino ettawel ng'amazzi gookya, nga ddagala tadde mu mazzi agookya, kuba tunoonya okuddira eddagala li penetrating ku speed liyingire libeeko kye likola eri munda. Kati annyika ettawulo eno n'agijjamu ng'eyokya naye n'agikamula tegirako mazzi n'agiteekawo wano ku mugongo. Oluusi nga tusiizeewo n'eddagala eddala n'agiteekawo ate mu bwangu ddala nga yakagijjawo. Waliwo ebbaafu endala erimu ettawulo erimu amazzi agannyogoga ono era mu ngeri y'emu gabaamu kyagannyogoga gaba plain temuba kintu naye mugookya mwe mubeera. Kati ate n'ateekakaawo. Tuyigiriza ebinywa okuyiga okustretchinga n'okucompressing n'okwecompactinga nga tebi kubanga luli biba biri stiff nga tebyagala kutambula byakakanyala. Oluusi amagulu bwe gaba gakakanyalira mu kusitama, omuntu ono ayagala asigale nga asitamye era bakyusa mukyuse bategula mutegule n'ebiringa ebyo. So ebyo tubijjanjaba era ne tuyisa eddagala eddala tulisiiga n'eddala nga tulinywa mu magulu gatandika okufuna message gaddemu okukola emirimu gyago nga obubaka buva okuva mu kiwatu okudda wansi. Wano ku research alaga quotinga Mayo Clinic. It's an international recognized institution. Eraga nti abanywa sigala balina omukisa gw'amaanyi nnyo, high risk oba chances olwala obulwadde buno nnyo. Era bakugamba wano smokers have increased rates of back pain. This may occur because smoking prompts more coughing, which can lead to compressing webale nnyo. Smoking can also decrease blood flow to the spine and increase risk. Kwegamba sigala asalako omusaayi segereti naye asobola okuleeta obulwadde buno. Kati kino tukigirewo ddala dokita, osobola okufunira omuntu eddagala n'ataddamu kunywa segereti? Tulina eddagala erijja omuntu ku segereti ne ku mwenge. Wabula era neyanziza kubanga abantu bangi naddala abakyala baagala tukikole mu kyama. Ekyo tetukisobola. Bwe tuba tujjanjaba omuntu okumujja ku segereti oba ku mwenge oba ku bitamiizi ebirala nga n'enjaga mweri, tukikola noono tuteesezza naye gwe kikwatako ateeka okuba aweya. Yes, ne tumunnyonnyola akabi akali mu bino amala kusiima kubanga mu ddagala lino mulimu erinywerwa mu caayi. Abantu bangi abanywa omwenge tebanywa caayi abasinga, by the way, kubanga bamanyira binyogoga atagattemu. Kati nina mukwano gwange tanywa caayi myaka kati ali mu 10. Era bangi bagamba n'okugamba nti caayi atamiiza abatamiiza. Ate nga atamiiza bubi aleeta guli omwenge ogw'emyaka 8 emabega bw'anywa caayi wano. So kati eddagala eryo lyakunywera mu caayi tulinywa libuguma. Then tulina eddala lye tunywa erikolanga vitamini. Tulina akaddo akayina vitamini B, almost B complex yonna, kubanga twetaaga okuklinzinga n'okuzza appetite ye. Bangi bw'aba tanywedde talya, newankubadde ng'oluusi era bw'anywa talya. Bangi bw'amala essaawa 4 nga tasimokinze n'appetite y'emmere emufa. So tulina okutereeza system. N'olwekyo omuntu gwe tujjanjaba alina okuba nga ali aweya, si kukimusulako busuusi.
Okay, kakati eyo nga tuvuddeyo otunnyonnyodde enzijanjaba ey'omugongo guno kitegeeza eddagala olirina. Tulirina. Okay, mu ddakiika nga 2-3 zokka tutunuulire ennyingo eziruma n'ezimeketa zo zijjanjaba otya? Because omugongo guno oguluma lower back pain eyo nnyingo kulwayo nayo nnyingo mu mubiri gw'omuntu. Tutunulire ennyingo zino endala, nnyingo mu mikono, bega, amavivi, ankozi, zo omuntu ng'alumizibwa ennyingo awonezebwa atya? Tetujja kutunulira kozezi za nnyingo ziruma, tutunulire enzijanjaba y'ennyingo. Ozijjanjaba era enzijanjaba ebeera etya? Ennyingo tuzijjanjaba naye mabega eri oba wiiki eri twayogerako ku bulwadde bwa tiiki enkwa. Enkwa nazo zirumya ennyingo, zirumya ensingo. I remember. Era enzijanjaba yeefaanaganyiriza. Tujjanjaba ennyingo ezisinga okuba enzibu okujjanjaba y'ensingo. Naye tugijjanjaba olw'okuba tujjanjaba obulwadde buli obw'enkwa. Kati then ennyingo eziri common ennyo mu bantu ze zino ez'amaviivi, obukongovvule, then n'ennyingo z'engalo zino z'olaba zino bwe ziti zizimba olw'endwadde ez'enjawulo era ne ziruma, era n'osanga ng'oli engalo ziri bwe ziti tezaagala kwegolola nga ziba zeeweta. Ezo tuzijjanjaba bulungi nnyo, tukikwasaganyiza wamu. Bw'oba osobola okunjanjaba lumbago then bino ebirala oyisa mukka mu kisero. Kale tweyanziza nnyo, tweyanzege abalungi abatulaba. Tuli ku Extra Digest mugobansonga, programu yaffe Extrahealth, era nga olwaleero tubadde tutunuulira lumbago oba lower back pain. Research alaga obulwadde buno e Bulaaya oba mu bazungu businga kuleetebwa mbeera ya kutuula bubi. Ekyo abantu mulina okukimanya. Abantu aboperating ebyuma ebizitowa, abantu abasitula ebyuma ebizitowa, emyaka, lack of exercise, abantu abatakola exercise, n'omugejjo oguyitiridde. Wano Mayo Clinic yo yakiyita excess weight. Excess body weight puts extra stress on your back. Improper lifting, psychological conditions, smoking, among others. Tuquotinga Mayo Clinic, international and recognized world over. Tetugenda kubanga tusukkawo. Lwaki twasazeewo tukwongereremuko ka element k'oluzungu bwe budde bwe tumala nga tuli ku kabalaza ne tuwakana nga tumaze okulaba programs zino. Tuyina nnyo obudde bwe tumala okugiraba, alhamdulillah mwebale kuziraba, kati ate okuwakana ne kuyitirira nnyo. So kyova olaba tuleetamu ka elementi ka internet eno n'okuquotinga source eziri recognized internationally. IBRAH Mukasage manya gange sigenda kubanga nsukkawo olwaleero. Njagala kwebaza team gyentambula nayo, Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi ne Mwamitono Senabulya. Then njagala kwebazaako ensuso eri aba Shatwa Habo Organic abatuteekamu ssente okusobozesa program eno oku airinga buli Lwakutaano. Webale nnyo Dr. obudde bwo. Yanziza sebo. Tukwatagana Olwokutaano olujja insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi, mweraba.